nga tugenda okubanjulira wetuli wano olunaku olwaleero njala kubanjulira mikwano gyaffe abapya be tutambula nabo bagiyita East Flow Flight Services Limited. Kakati oba oyina cargo eva mu nsi yonna, oyina cargo eva China, eva Dubai, eva Turkey, eva Japan, wonna gwe woosuubudde buli kimu basobola kikutambuliza bulungi nnyo. Bakutambuliza ebyamaguzi ne babikutuusaako wano e Uganda. Ebijjira mu nnyonyi babitambuza, ebijjira ku mazzi babitambuza, ne ku ttaka babitambuza. Bakuyambako okukola house bill of lading, bakuyambako okukola product sourcing, warehousing. Oyagala kuku olese products zo naye toyina wakuzitereka, bajja kuyambako okufuna wozitereka. Be bannaffe aba East Flow Flight Services Limited bakubireko ku 0740 070 09 78 52 obagenda wali ku Akamwes Complex ebugorobi ojja okubasanga bakutambulize products zonna okuva mu mawanga g'ebweru paka wano e Uganda. Wangi wapangisaako okunju napangisa n'omwana okupangisa bannange. Wapangisanga wa wanyigiriza eyo Kawempe gye napangisanga omwaka kyogwo gwali gwa 1972. Kakati obupangisa ebwakulumako gwe kokubemu oluyimba nenkuba oluyimba olwo olukubye mwaka ki? oluyimba olwo nalukubwa 82. ng'olwo ennyumba ya sente mmeka gye wali opangisa? Ennyumba eyo yali ya 3,000 ng'erimu kinaki ng'ate erimu kindeeta byange nga ddabo oba singo? nga singo 3,000. 3,000 buli lunaku? Omwezi. Sente zaali nzigula banzi gita ginasooka okugula eyange empya ginasooka okugula nagigula siringi 10 Kampala Road. Kakati 3,000 nga zimanyi okugaana? Nga tizigaana. Nze nali nkola omulimu gwange nasomerera si guno ogw'okuyimba. Wasomera mulimu ki? Nze nasomera mu Teeka Ekisubi nga nkola ngatto. Wali mukozi wa ngatto? Era nga nkola briefcase zino ezaffe ez'abasajja ennungi ennyo. Kati ng'ova otya mu byengatto n'ojja mu kuyimba? Yanzijayo yali faaza eyansomesa gita. Era ssaawa zino omugenzi bamuyitanga Faaza Mugambe. Yalaba okuba bulungi engatto n'okuyimba ng'okumanyi? Nedda yakola gurupu ey'ebyemizannyo n'okuyimba Emulajje Parish Bulemeezi. Be nasoma nabo bwe bandaba nga nkomyewo ku kyalo ne bampita kubanga bandabanga nga mu ssomero nga ndi mugezigezi. Ne bampita nti jangu ne mbabuuza nti waliyo gita nga nagyegomba dda. Ne baga nti gita gyeziri nti jangu. Era ne ŋŋenda bwe natuukayo olunaku olwasooka saasooka kuba ndongo kuba saagirabako. Naye ne ŋŋamba kanyiikire nzireyo omulundi ogwokubiri. Bwe naddayo ne bajjayo gita Faaza n'ajjayo endongo n'entandikirawo. Kati emyaka gyonna gyonna obadde wabulira oluyimba lubadde lutambula ennyumba mwe tusula zitudaaganya bwe nga litukulaba? Nga wendi. Ng'oli luddawo? Mbadde wendi. Okola biki kati? Nga temunjagala. Okola biki kati ebikubeesabeesa? Ebimbeesabeesa abantu bangula ne ŋŋenda nkola ku pate ne nkola wantu wonnaye. Ne maama kuba ne maama naye? Maama naye okyabobera naye mu ndongo? Nnyimba naye. Ate si maama yekka nayigiriza n'abaana bange. Abaana waliwo omuwala omuyimbi nga bw'azina amazina ag'embaga. Oyo Muzeeyi Matiya Kakumirizi ssebo tweyanziza nnyo tweyanzege ennyimba muzinoonye tweyanza nnyo tweyanzege. Weewaawo nange bansiibulire. Mbatumidde nnyo bannange nze Matiya Kakumirizi. Amiina. Nkuye endongo n'emmwa ne gindebera. Gurupu yo bagiyitanga ani? Bagiyitanga Ntebe Gita Singers. Era nagitandika mu mwaka gwa 82 nga ndi Entebbe Kitoolo.
nenkuŋŋaanya abayimbi bonna Dani Mugula gwe nasookerako. Muzeeyo ono Ntebe Guitar Singers ndudde nga njiwulira. Kyenjimanyiiko bagamba nti kigambo kadongo kamu Ntebe Guitar Singers yekireeta kati kengudde ku yagitandikawo. Soko mbulire mwalimu bayimbi ani naani mu Ntebe Guitar Singers. Abantu bawulira bulungi naye ate abamu bawubwa kubanga nze natandika Ntebe Guitar Singers naye ng'ate yo yaluvannyuma nnyo twasooka ne kadongo kamu Peking ye group eyasooka mu Uganda wano nga bagiyita kadongo kamu Peking. Kadongo kamu tekyali kyali Peking, yali Peking ng'olwanya agitandika. Era nali twalinze Bernard Nsubuga nga tuline Matia Kyakamala, Christopher Sebadduka ne Dani Mugula oyo. Ffe twatandika ate group eyo yatandikira Kampala wano ku ssaawa ya Queen. Olwo mwali mukola mirimu ki okwegattagattamu ate mujje mukole bbaa? Buli muntu ngamye nze wali otunga ngatto. Sebadduka yali akola ki? Sebadduka yali akola mu Bank of Uganda. Yali musajja w'amaanyi bw'atyo. Yali w'amaanyi. Christopher Sebadduka ye jjajja w'abayimbi Tata Fred Seremba eyatukubira Federo, Oluwalo Olunyuunyuusi n'Eddaame Lyacwa n'endala nnyingi. Kati ne mutandika gurupu yammwe? Tandika gurupu yaffe era twakubanga mwabeeranga nga bwe munnyuka nga musisinkana? Mwalimu nga mwennaku ze twasinkananga ng'olwomukaaga Sunday. Era twateesa ntukola gurupu bulungi nnyo naye gurupu yaffe twalinanga gita yali emu nga tetulina bass tetulina solo. Olwo yaani gita eyo nze nalina endongo eyange. Walina gita buli muntu omuyimbi awaka yabeera kasita oyiga endongo obeera ne gitaali. Basude kyava ayimba eri akatende nkwebazaamu nnyo wayiiya n'ogula endongo. Buli muntu alinanga okubaayo ne giteeka. Kubanga nze bwe nayimba baagula oluyimba lwange ennyimba 2 bampa siringi 10 lyejjinja limu. Siringi 10 nagenda nakyo Kampala Road ewasanandi nengula gita mpya. Watunda ennyimba 2 siringi 10 olwoziguzaani? Nali nga nziguza Serenade wali omumanyi muzungu yali awo nga ku Uganda House. Nakuwa 10 nampa 10. Sente zaffe nga zaawewuka nnyo. Zaawewuka nnyo. Siringi 10 wagenda n'ogulamu gita. Kati gita eyo gye mwatandika nayo mu group? Gye twatandika nayo mu group. Era we twakubiranga mu kifo nga tufunawo abantu nga 3 kakati waliwo netwagenda Nakawuka omanyiyo? Nakawuka mmanyiwo wano. Bwe twatuuka Nakawuka twabayimbira bulungi nnyo. Bwe twamaliza netudda ewaffe ate nawayita emyezi 4 netuddayo Nakawuka kubanga be baatuyita. Bwe tutuuka Nakawuka abantu twagenda okuwulira nti abange abayimbi abakadongo akamu bakomyewo. Munnaffe Paulo Damulira eyali omusomesa n'agamba nti abange erinnya lya Peking tulyeggyeko abantu batutuumye kadongo kamu. Awo kigambo kadongo kamu ne mugamba batutumye kadongo kamu eryo linnya ddungi ko ye nti erinnya mu maaso eyo lijja kuba ddene nnyo. Bamuyi Paulo Damulira. Naye bambi yagenda. Yagenda. Kale oyo bwe tutandika kadongo kamu okuva awo twasimbira giteemu temuyina ngoma temuyina kimunda ebyo byonna twajjanga tubisonseka mu luvannyuma. Naye gita gye yantuusa nze nkubulira gyolaba eyakadongo kamu kubanga nze nakalinnya ennyonyi 85 wangi taata mu nsi yonna so si wano. Ogattako 84 ofuna ezange 84 ennyonyi emberebiri otolako 84 eyange ozange oba ozifunye. Ennyonyi emberebiri nagirinnya mu 7 mugumu. Oddawo olwo nava Ntebe nga ngenda Kasese nakolera Malagalita Hotel. Aba Margarita Hotel baakuwa omulimu kakati nga eyokubiri nenva Ntebe nengene Malawi kasoko ine nga bakuwa ennyonyi ng'omuyimbi ogenda obayimbira ennyonyi ekuze.
Okay, ennyonyi yategekebwa nga tetwala nze nzekka twali tuwerako kubanga nze mu gita yange natabikamu traditional music nze nayiga nnyo ebivuga ebyekinnansi si byabaganda byokka ebya Uganda yonna nga olinya nyaga agenzeko kasesa nsobola okuba kogo okuva Teso nsobola okuba Naleyo okuva Kalamoja nsobola okuba Mbiri dance okuva Arua nsobola okuba ekitaguriro ekyo kimanyi ewaffe erukiganawa nsobola okukola litungu okuva ebigisu Tamanayibuga kuva Busoga byonna mbimanyi era ebyo bye bintambuza amawanga gonna n'okundabira wano ndi musajja asebye ensi eno mu 7 nali mu Black African Festival Lagos, Nigeria. Waliyo Black African Festival abaddugavu ffenna twaggwerawa ne tukola ekivuluma olwo connection ozijjawa musajja atunga engatto olwo connection ozijjawa abawano nga bamanyi era n'abalala be natambula nabo nagenda nga nsiga yawulire kawulira gabane mazeyi matiya nga nsiga nga mfuna connection n'abeeri era bwe twakomanga weno okusooka twagendera ministry ya Karikia nga yitutwala bwe twatuukanga eyo abantu ng'ajja wona agamba njagala ompe kalambako olwo ng'olina essimu essimu ng'eruddawa kanamba keeka awo essimu yali yabadde ozino ekati akanamba keeka ng'olina essimu ewaka eri jeno gye tukozesa ewaffe zino za waya zino kutwabeeranga n'oteeka kutu owulidde kaakati eyo bampitanga era we nasookera nze okulabira essimu eno ey'omu ngalo eno nagisanga mu kibuga Freiburg ekya Switzerland nga bateekateeka stage oli ng'alina essimu neŋŋamba essimu eyo ono omusirikale alina essimu oba muntu buntu nanga nti eyo simu ya muntu omuntu yenna abeera n'essimu neŋŋamba ewaffe nga teziriyo awo gwali gwa mwaka gwa 89 ng'eri zaatandika n'ewaffe nga teziriyo bwentyo bwe nsogera okulabira essimu nze ku Ssebo gw'olaba nkoze emirimu era bwe nalaba Spain ng'ewangudde omupiira guno n'ensanyuka kuba nalinye Spain nabeerayo ennyo Barcelona, Madrid, Valencia, Casero n'awalala awo wonna ndongo ye kutambuza yeyantambuza olina bye wagikungulamu nga tumaliriza abazadde abali bamanye nti endongo olaba yafunanga dda nagikungulamu amataka nagula ettaka emikono eyo era nenzimba amaka gange wendi n'abaana bange ne mbaweerera kubanga n'abamu bali eyo bweru nenasigaza wano nina abawala abazinyi 2 nga omu muyimbi ate ninawo n'omulenzi naye yazimba studio arekodinga ate nga naye muyimbi mulungi nnyo emboozi y'abakadde baffe eno teggwa malojja ekasa tukyali nabo paka shonga ewedde bwe tunaabafuna nga bafunyemu obudde kanjala muta alina waalaga awummulemu ebisigadde tunaabyeyongeza mu maaso awo tulaba tuli wano mu final touches eza bannaffe ab'akadongo kamu tulina shonga ennaku z'omwezi genda kubeera 31 tuli wali ku Sheraton Hotel we tujja okuba nga bw'olaba tubadde tuzze kumaliriza mulimu olunaku olwaleero so wano waliwo abayimbi ab'ebika ebyenjawulo b'ogenda okulabako oyo ali ku stage ye mukyala Nakisozi noonya music we mulungi oli muzeeyi Sebatta tumuyina bw'otunula wali eri muzeeyi Dani Mugula tumuyina Matiya Luyima Matiya Kakumirizi tuyina Aisha Nakitto namwandu wabasudde so omulimu oguli wano gwakakasa nti buli muntu amaliriza sekigenda okubeerawo abantu bano beeteekateeka kyekyenjawulo kyebabeera nakyo nti bo beeteekateeka ono ye mutegesi bamuyita Juma Waswa si gwe Juma Waswa balunywa era gwe Juma Waswa ewaka ewaffe mu famire omuntu bw'abeera Juma aba Waswa Kinyiri balunywa ge mannya 4
kati gwejjuma waswa kinyiri balunywa nooli waliwo owulira wali WK gye yajjamu yokka kakati leero kyekitulese wano ewagazi tuli tubadde nga tubeera wali leero tulese wano ensonga ya leero tuli mukola eno mu tukiyita dressing rehearsal okuyitamu okweteeketeeke okwokulaba omuntu bw'anaalabika ku stage n'okugatta sheeno eshe gye tuli mu kukola si ya bulijjo nti erina obudde obugere abayimbi tulina bangi so ekyatulese wano kulaba nino tupima abayimbi be tulina n'ennyimba eziriwo tutandike budde ki so twagala tuli mugezaako kuyisaamu abadde bagamba bannaye mugenda tubba mugenda tuwa obudde butono kino kye tukola kigenda tuyamba okulaba nti kalisho tugenda gitandika saawa 11 yes so nga bolaba bano abasajja bafuna ddala stage nga bweneebeera bafuna ewantu ewali stage nga bweneebeera sho ate ne basooka bagikubamu yonna nga bweneebeera kati bagenda okugyali buli omu ng'amanyi gwaddako abazeeyi bano bakwasaganya otya munnange ekisa kya mukama okulaba nti osobola kubanga si bangu okukolagana n'abantu abakulu nga bakusiigako emyaka ne munnange ekisa kya mukama nti bampuliriza era omuntu ne bw'aba alina kyalina akuyita mu mbeera ya kintu kikulu n'akwebuuzaako n'agamba wano tukoze tutya olumu n'omuwabula n'omugamba kino olumu n'agamba nedda awo twalikoze bwe so bantu balungi nnyo okusinga ne ku bayimbi bano abafa abalasita abalasita tebawulizikika tebaagala kuwuliza omugamba ye n'akulaga kirala awo oli bulungi kale kona kayanda kijja kuwona muleke kijja kuwona Enyumba bwetusula zitudaganya naye nga bannyini zeziraweereza. Enyumba bwetusula zitudaganya naye nga bannyini zeziraweereza.
yange n'etabatamani abakoka yantonde yamusagasa leka nsimendooza abalimukuba amirembeera kabakweko muganga abangi nzosimenkomo baleero mbaleegereegeregeeza okupangisa ennaku yansanga ey'okupangisa kampala nemmubulansi okukola wali bulungi kale satu salambwa etakulaba n'entongo manya ziri abagagga bantumye takulaba n'entongo salambwa twalijjako enyumba mwetusula zitudaganya naye nga bannyini zozibaweereza Thank you.
Twale kube salambwa. Kolemu intro gumu. Eyo ekije mugende kutambuliramu